Netwamaliriza mukwano ate ne tugendako ku Kayeni wali eri ebukoto nga kuluno omukyala mukwano gwaffe gwe tumanyi nnyo Esther Light yabaddeyo n'omwami we omuzungu be bamu ku bategese surprise birthday ya mikwano gyabwe ebiri ba mikwano batera obeeramu ku baby shower zitukulaga wano naye ate era coincidentally ne birthday zaabwe zikwatagana omwami ye Gwina Edward ate era omukyala ye Regina munnange balina engeri gye babatrikinzemu ne babaleeta ne babakolera surprise birthday ate nga ekirungi ekiriwo n'abazadde bennyini babaddewo okubeerawo okulabira ddala nga baana babe bamikwano gye babakolera birthday emyaka gy'omuwala saagitegedde naye gy'omulenzi saagitegedde bonna batyo okwogera emyaka naye kiba kirungi n'ogyogera olaba nze ejange nze njikubawo nti giri bwe giti katukalabe Mukane bali kuberango chali mklaba Delta TV tukole tuli wano ne birthday boy omu ne birthday girl banange babakolede surprise birthday oba longo oba mukwano nange simani nsokani ladies first okay. How are you, birthday girl? I'm okay, sweetheart. How are you? I'm so surprised. Chokamba bakulese tumanyi feno tubadde tukulengera wali eri mu motoka. Bangayi bantwala ku dina. Ate nga tutera okujja wano era mbadde manyire ebya bulijjo. Bakujja wani yakubidde essimu ku makya. Esther. Yansuubiza dda nja kutwala ku dina. Tujja genda kuba tubadde tuludde okugyako out. Bambi. Tukuyitani birthday girl. Nze bampita Regina. Yo kalyo yagadde. Emyaka giweze emeka?
I'm making 29. naye okyali muto kyekisinza okusanyusa ku surprise birthday Kuleeta mami wange. mami waali Ngende baleka yeewaka. ate nga wabaleseyo ewaka ate n'omusanga wano Nasikiriza nazikiriza. Wala teratambula. bambi kale beebaze mukwano Bannange nze nsanyuse nnyo okulaba buli omu wano era I'm so surprised. It's my first surprise bukyambaawo. So I don't even know how I feel. Beebaza mwenna abakitaddemu nga bwe kiri bannaye nze simanyi I'm speechless. opulaninga ki nawe that owezeza 29 Njagala Mukama just ankume nga ndi mulamu nsanyuse n'abansanyusa. opulaninga byakuzaala Nazaala dda abaana nina Sharita kikakasa nga you look young bameka n'abaana basatu. kale omwami mugamba atuukirize ki Bannaye omwami wange kyenjagala akimanya. Era akikolako. Anyweze bunyweza ne Mukama atukuumire wamu ffenna. Thank you, sweetheart. kale dia birthday girl tumaliriza tugenda kudda ku birthday boy kibadde kitya surprise sikisuubidde munakatono kubanga Esther namugamba twabadde tupulaninga kusurprising oyo naye nga I didn't know that I was also gonna be part of it. Naye kubanga ankubidde essimu nambadde ndi ku mulimu nankubira essimu nagamba jangu mukwano gwaffe tumutwala bagambye ki nga bakuyita bangaye ngu tugenda ffedina era mutwala oyo birthday girl ngamba naye nga nze bagambe nti oleeta ono ye birthday girl bamuwerabidde eyiyo kwerabira kale nze yange nga sigendike nnyo naye nga kale nga twagadde esanyusa muligamba kale ono ye bamukolera birthday edda sibuteeka okubanga mukwano gwange sisita naye mukwano gwange nze kale mbadde situdde nga kintu kikulu owezeza myaka emeka nze mpesiza 29 29 mwena mukwatagana opulaninga ki mu myaka gino 29 egijja mu maaso ekijja mu maaso pulaninga era kwekulaakulanya nga nze engeri gye kale nkyali bebi nkyali muto kale opulaninga kuzaalayo nayo ka bebi gaalo naye era kempulaningira as per now beebazeeko abakoledde surprise birthday beebaza buli mukwano gyange gyonna Starlight kintu kyankoledde. This is really a surprise sikisuubidde like I told you mbadde mmanyi tutwala mukwano gwaffe oli naye nange nekintwaliramu awaso aweesaze birthday wange badde emergency mbadde ndi ku mulimu bambi nkyebaliza Mukama nkyebaliza mikwano gyange gyonna naddala Starlight ekintu kyatukola kale katongera okunyumirwa mukwano surprise birthday ya Eddie ne Gina tuli waneeno ku Kayen okyali mutulayo emikolo gyaffe wano ku Delta TV tukole kwagala nnyo mukwano ali mukulaba Delta TV bwe bakoze surprise birthday bambeeyo omukyala Gina ne mami bye bamuleeta mami ali wano mami gyebaleko kale mukwano namu gyebaleko nga nesimye okulabako mwebala okuweereza ku Delta TV tukulaba lunaku buli byokola tubisiima webale nnyo bale ddala kujala ku mukolo gwa birthday ya muwala wange Regina munnaye nga lunuma era lwamukaga nga luno nemuzaala kiro kino nga sawa nze nzaalira kiro kyenyini nenzaala ekiro ekyo kama yebale bannaye teyanuma nnyo wamuzaalira mu ddwaliro Ogiri hospital kale biki byeyagala akole okusinzira nti awezeza kati emyaka 29 nenjagala akole njagala Mukama muwe ssente akole buli kyalowooza mu bulamu bwe nange aninyiseku ennyonyi ŋŋendeku ebweru nange ninye ŋŋendeku ebweru era saba Mukama muwe nnyo omukisa oba byankoledde bingi nnyo sobola kunnyonnyola mwana mulungi nnyo era muneebalize bambi Mukama muwe nnyo omukisa amuwe buli kyayagala kyonna mwebale kujja nga neesiimye yeebale muwe omukisa era mwongere emikisa egizingako n'ekyo
banange tulina ne mami waffe omulala leero agenda kwogerayo akagambo kabi mami gyebaleko kale nnyabo kulaba odda buto webale kusiima oli smart mami ndi mami webale kuzaala kale ekitiibwa kya mukama oyagala akola ebikijina ndi musanyufu nnyo olw'abaana abo baami baagalana ate bamaze ebbanga ddene nga bamukwano basobola okutegekawo surprise party birthday bwabwe ffe ne tujja okubeera wamu nabo mulaba abaana bwe beeyise ennaku kituufu kale mami tuyanzanye nnyo kale nnyabo kale mukwano katwogere okunyumulwa birthday twagala nnyo akayimba akaliko kukamanyi Aiwa. Munange tonzinya shaitan jakwari. webale kubeera mukwano ng'okyali mukulaba Diro Kya TV emikolo gyaffe ono ye Nagaga Esther Light alina Nagaga omulala Original Don. ono ye sawa yonna ayabika naye wadde sawa yonna ayabika agamba tayinza butasanyusa mikwano gye y'omu ku babadde bakuŋŋaanyiza bane okusobola okukola birthday yaabwe okitegeddeko namu mama kali munda Nkyali. webale kusanyusa mikwano gyo Kale mukwano. Webale kubeera webale kujja. amanyidde ebbanga ki Oh, yes. If you've noticed, ebiseera ebisinga parties zetuzze tukola tubadde mikwano egibaddewo tubadde ffenna okumala ebbanga gwanvu kati abo bo nakola nabo nkuze nabo tubadde through thick and thin era sako yemu so teri kipya tekizze mboba twetegedde mwaka guno oba guwedde tubaddewo kino ekintu tukizimbidde ebbanga omukwano gwaffe gubaddewo okumala ebbanga so netusalawo netugamba neŋŋamba wadde akaseera akazze naye katukikole katubasanyuse era babadde bonna tebakimanyi kubanga oli eyo yayitawo ffenna ne tu actinga nga abatamanyi mbwe badde birthday then netuga sorry it's your birthday then ono omulala ya actually tonight sawa 6 webamuzaala kati nemugaa kankutale ku ddina kinene biki byobasaba bye baba bakola mu myaka gyabwe gina 29 gye bali mu myaka gyabwe gina 29 gye balina baagalize kintu kwagaliza kintu kikulu nnyo kintu kirungi nnyo ate babeere bo when you yourself bw'obanga yeggwe buli muntu aba akutegeera bulungi ekyo ndooza kyekitukumye ffe ng'emikwano ndooza bw'oba olabye nga bwe tubadde ffenna tuli kimu kubanga tetulina kye tukweka ng'emikwano abasinga bamanyi bayiza abamu bamanyi tuli ba Luganda n'abantu abamu naye ng'ate tuzimbye friendship bw'obeera nga yeggwe n'otekweka tolina ku pretendinga ekyo kyennyini ekintu bwe kiba kikulumye kyogere kyetukola bwe kiba kitulumye tukyogera so babeere bantu basabi no weapon formed against them shall prosper that is one thing I'm telling them no weapon if they are prayerful Azinonya, I'm telling you one time. Azizi versatile, baby give ba one night versatile. More music, to live a versatile. Sound cover, versatile. If you take care of me, I will take care of you. I will take you to Paris, we shopping money, money. Tolibana owange museno nkole buli kyetagisa tubise mu kulani you go chop my money ezinume zange bozirya cause you make me funny every time I wanna be your honey the way you beating this you big behind mwana gwonyonyogera wasuka museno sensija kutandaira nebebana kumomuliro njagala mbere kulusegere ngamba kuja kulujengere if you take care of me I will take care of you I will take you to Paris we shopping money money
kulia kululontaninga left and right. Show me, you should have a story. Show me, you should have a story. One day and day and day, one day and day, one day and day and day, one day and day. You say yes, tomorrow is coming up. You give me smiling face, look what you got, it's time to work. You give me in my lesson. What you want, what you don't want, and just see money, you know me never. What you want, what you don't want, and just see money, you know me never. What's that I want, say it all, and the homie, I'm alone. What's that I want, say it all, and the homie, I'm alone. Show me, you should have a story. Show me, you should have a story. Kuja kitana, sonya kapita na kama Mwafigiso majana, kama mwana kumbona tena alikeshona Ungu kama katuna kuchora Asindia Dodoma, kitandani Sodoma Kiungo kama nyuki Dodoma Tusime maria, osijoleta nefarika mpia Chuma, tusijogranzia Kashuka na shibi mbaji Chimanyeteza nawe cherera Majato fire wega lisiga kuyirira Toyita kurataka nsuwa tenonyaga mochedera Bole zenjagalanga byengenya Obuyagala gegenya Baby, let me be your daddy yo Ubachuka kukukukira iliyo Zenjagalanga byengenya Obuyagala
money, my body, now your own, oh baby. Party billion for the Atlantic, oh. Versace and Gucci for your body, oh baby. Kale bwetyo programu yaffe ey'emikolo wegenze era nga tugamba nawe osobola okuyita ku birthday yo nze nyinza obutabeerawo necessary naye netukusindikira bakamera ne bakulagira ne tukwata ebintu ne tubiragamu naye gw'olifuna ddi omukolo birthday weziri sente okola zaaki weeyiwe mu birthday weegulira ebingoye empya kola baby shower yingira ennyumba okitegera surprising omuntu wo ne birthday ate era ne graduation nazo tuziraga wamu n'emikolo gyaffe emikadde bampita Sharita nkoze ne Shafik nkoze ne William ate era nenkola ne Male wamu n'omukyala editing emikolo gyaffe gino Jowery ya Jowe weebale nnyo mukwano n'omulabi wa Delta TV alabe tegeeza munno nti bobeera osibiddwa bino tubiraga ku Delta sawa 10 mpaka 12 ate bwe twani tubiteeka ku YouTube ku Sharita's show era yo Steven yabiteeka yenyo weebale nnyo weebale yadira mukama Katonda akunkumire nga naye bwe tulindira otuleetere birthday yo gyeyiweemu omusajja n'akubadde embaga jangu Sharita's Care Clinic tukoleko tusomesa n'abaagala oyiga enviri nga n'abagole tubakolako bye bye happy birthday to you mukwano naye bw'obeera ng'okicelebratinga leero.